otyo kakati katutandike ekina Uganda va mu kusaaga bano babayita bakyotera film production be bagenda okubanga baleeta olwaleero ekina Uganda kyaffe ekyakawungezi kaleero kale saagala batunyumirize addankani digital studio be bakitaddemu omukono era be baleese ng'omanya nti abaana bali mu nyumba. Muzeeyi Kalyama ye muwandiisi wa firimu etandika butandisi. Muzeeyi Kalyama, Mwesige Alex, songa Namuli Olivia yakoze ku costumes, ye yakoze ku byennyambala enetandika butandisi kina Uganda. Ronald Omusiru yakoze ku byamaloboozi saako n'amataala enetandika butandisi kina Uganda kyaffe ekyolwaliro talina kusubwa. Songa Kyomuhendo Angel yakoze ku byobufu si mubi. Bano abaana basitudde Kabaka Duncan Kataala yataddemu esente na directinga ate era nabeera producer. Etandise butandisi Kyotera Film Production YouTube channel. Tosiwa goloba Mwogesa Dembe emiwunyo musaddaaka ye firimu etandika emiwunyo musaddaaka. Tutandise. Omanyi obudde bukeera nga buli omu bukeeredde lulwe naye ono bwakeera nga budde bwakumakya naye ng'atuuyanye kakati kyava ayimuka ye munnaffe ono mukinjaje n'azifuna eripo basi enetandise oba mukinjaje wante eneruguddeko n'asooka aziwagala naye n'alabanga neera tezimala neera n'ayingira munda. Written and produced by Duncan Kataala emiwunyo musaddaaka. Eno n'ente gy'agenda osala ekiguddeko kati n'addayo munda n'aleeta ennyondo n'aleeta omuguwa n'aleeta booso n'akwata ejjambiya bbiri. Eno ente baagikulizaawo engumu bweti luno mukinjaje ki agenda egenda maaso etandika bw'abeera mukinjaje eno ente ekiguddeko bagitenda kaluba bulago naye byonna tabitegeera oba ente yali egaluse oba yali ngumu nnyo oba yali agenda gisala mu nsala ki nsooke giyiwa byenda nsooke gijjako magulu ndyoke njiteeke wansi oba kyokka ne byagireetedde awulira tebimala n'asooka akwata omuguwa oba nsooka gituga ente yandigituga yandisooka n'agituga n'agukapira ensawo awo naye nga ye ewedde yo ewedde bweba nte ewedde n'akwata omusumeeni n'abaka ennyondo n'ejjambiya endala n'endala n'omuguwa agulina kagenda agimegge ye ekiguddeko obasooka egijja mu maaso oba mukinjaje eyo ente ye ewedde yo ewedde egenda maaso etandika emiwunyo musaddaaka. Kino kina Uganda written and directed by Duncan Kataala. Kyotera Film Production mugave mukiri ku mike tugenda maaso ekina Uganda. Kakati kyava ayitawo asooke ayolekere wajja agenda wabula ebyo nga tebinnabaawo essaawa 9 hours earlier kakati kumakya essaawa 2 ez'okumakya. Eno gye tutandikedde biri bye tulabye ebyokukwata amajambiya emiguwa ennyondo omusumeeni n'ebirala byonna nga tebinnabaawo wabula obudde obw'okumakya. Katulabe ki ekyabaddewo budde obw'okumakya ku ssaawa 2 ez'okumakya. Tulengera abanoonyi ba sikurapu omanyi kati gwafuuka omulimu e Uganda bakulembeddwamu munnaffe ono Mwogesa Dembe golooba banoonya sikurapu abo bombi bonna bajjukire komisinema manyiddwa nga omusambwa mu kkubo ly'ekkooki bajjukira komisinema manyiddwa nga omusambwa mu kkubo ly'ekkooki kyendo okukola ye Mwogesa Dembe ateekamu kapito nange ofuna abanoonyezaako kakati kapito ayagala muteekamu asobole okufuna abagenda omunoonyeza ku sikurapu kubanga gambye nti kati yafuuka bizinensi atibala wefuna ensaawo eba ya sente ensaawo emu y'ebicupa yagumu kitundu ensaawo emu y'ebicupa yagumu kitundu kati bagenda teekamu kapito yenkana atya naye kisinziira bicupa
obifunye mu bungi kyenkana ki ye munnaffe Goloba amanyiddwa nga Goloba ageeka mwogeza ddembe bagenda maaso n'okunoonya banoonya sikurapu ali ne munne tugenda maaso eno etandika tebabbye ebintu abo balina kye banoonya bw'aba anoonya sikurapu n'asanga esigiri yennamba togirabako kakati ng'anoonya sikurapu olubuto ne lyoka lwekyanga luno olukomando lwe twalonze nga tulonda wali kati babadde balonda sikurapu ne balonda olukomando lwo tebalutadde mu sikurapu balutadde mu lubuto kati olukomando olubadde luvunzevunze luleesa ebizibu Goloba olubuto lwekyanze mwamanyira oba mwolwakuba mwamanyira okulya ebibadde birondeddwa naye mwana nze leero lwensosokkalya kamutabudde olubuto kati nogwendako emmanju Goloba yalidde olukomando olulonde Goloba olubuto lwekyanze kakati ku toyireti okumpi awo we baali balonda sikurapu Goloba we yaggukira kakati bayingira tyansi muno olubuto lumuluma kakati gwe yonaaveeyo mu kweyamba sikurapu gwabadde alonze ye n'amugya mu kiveera kya Goloba n'amuzza mu kino ekikye kati Goloba bw'amala okutewolokoka Goloba akomawo katawo yanguwa netunaweza muna kilo kati Goloba agenda okukwata ku kiveera kye nga kiwewuka okufaako obufe Goloba bakiro wedde atikkula eri nga neeno bamutikkula abadde mutoyi nga atikkula nga naye ali eno bagenda maaso n'omutikkula etafaali erya sikurapu gyegyemikwano gye bayitamu nze temuli kyuma munyumangu naye mwana mbadde muno n'ekyuma ekirala mbadde muno ekinuma nga kiyinza n'okukola kumpi kwota obutandise ebyo zesyakuddamu era Goloba yagenda si musanyufu naye nga kalunsambulira avudde ku lubuto akati yeyo nga tuvaayo tugenda maaso netandika emiwunyo gijja gikya mu saddaaka kina Uganda era mpole enfuufu eyingira munda katuddako mukulu wuuno yali musajja muwuulu awaka alinawo abaana be basatu ye muzeyi Kalyama Mwesige Alex ageeka budde bwakumakya ateekateeka okuvaawo bwali saabawuulu alinamu akaana akakulukulu kaakano myaka giringa 9 kati kaawe emirimu okusobola ogenda maaso n'okulabika nga kalabirira bano ate yagenda anoonye ekigulira magala eddiba ekinaaba beezaawo kyava akatuma sukaali n'amajaani alina okuva waka nga buli kusuwa ddiiru nti kyayi ajja kubaawo kale ebyekyemisana we binaagaana banaasibirira kyayi alinako akato obuwala buli bubiri kati waliwo akato ddala kati ng'ayomba omwana gwe mutadde musana ekifaanagana bwe kityo lwaki muyise komando nomwana mwambazi empale ndaba talina mpale omwana bamuyise komando bamusibya musana byebyo abakazi okunooba noleka omwana atasaanye kuleka waka bamufudde komando omwana bamusibya mukasana asiba bwabyo bibye omwana omuto ye bujju egenda maaso ekyemisana kati ng'abagamba obudde bwe butuuka bano bawe ekyemisana wabula nze temuninda ekyemisana mukirya saa 7 so sekunda banga naakaweta ate namwe ne mulyoka mujjula kati agenze kuyiiya kigulira magala eddiba tugenda maaso famire ng'agirika waka asobole okweyongerayo ekyana ekito kyekibujju egenda maaso etandika butandisi bagiyita emiwunyo mu saddaaka gye tulengera era nga kina Uganda salaba kunyumirize eno kino kitandise YouTube channel Kyotera Film Production kugisanga nze bampita mu kibi 0755 7294 eyo namba yange ate nga nabagambye ngenda bakuba kuvala yate essaawa yonna ngenda kuwa website kogenda okujja movies omugave zonna akali tudda kudiira n'akantu kenjagala soka lube baba bali ku ddembe wuno kansoke ngende obudde
ali ku diira era nga diiru z'abadiira ziyingirawo okuva ku kisinziira ku budde kati aba atambula kyava asanga kabyogo amanya ageeka kabyogo n'asooka ajjayo ak'ebbiri mirundi ebiri ziba zibanya okwo kuba kulya kikomando nga tekuli balansi akakomando badde bakatemedda nti mbadde sina bakatema kati ovanga ku muntu akezeza ku makya n'akuwenya nga tanaba nakubuulira diiru lwaki azikuwa nina akadiiru kati kyava mugamba nkuwadde sente sizabwerere nina akadiiru kali akantu kangu wanzana nti nkakolera ku muziki kali akantu kangu akola kaziki dakiika nga ofuna sente miliyoni 3 ziri mu nsawo akalimu kano ketugenda okukola kati akalimu kikaaki vanga kalimu ke Uganda nga kadakiika 3 naye nga ka miliyoni 3 ako kaba kamaanyi noonya akaana olinawo okamanyi kati kyava mugamba noonya akaana olinawo okamanyi kaana kikaaki abaana bangi naye oyagala kaana kikaaki kakukola abaana bangi kakusomesa oba abaana ono naawe kati nze nkulabikira ng'omugabi w'obuyambi zinjagala kaana ewagundi wali akaana ebyo byenjagala kati ng'amusomera ayagala akaana akato akalenzi eyo yeddiru gyaleese tugenda okuyoola akaana oluvannyuma lw'okuyoola akaana tugaggawala omanyize siba mu bintu ndagala akaana akali era yetagala mulwisa bwatyo yasaba bamulagirirewo awali akaana oyagala kaana nga kasita kabeera nga kaana nga kalenzireka naawe anti ozirabye gwe bawadde ekyenya ng'ayitawo oli tamenyeka agoma bugomi yaleese eddiiru eno yakusana kaana bagenda kakozesa ki etandika emiwunyo musadaaka nga bayitawo era ng'omuntu agenda okukola ekintu ekitali kyamakulu n'agwa mu kitooyi baabali ate onsuula mu mizi nze ndeeta ddiiru nze gwe osuula mu mizi bakira ngamba nti wano waliwo ekitooyi yaleese eddiiru omuntu yenna agenda okukola emirimu egitali gya bwerufu atandika okulya kava wano ng'omanyirawo nti kati miwunyo gyenyingiddemu girabika miwunyo kafuna otandika okugwa kava bwotyo ngenje naawe tuddemu wali matooyi tuddamu okusuula mu tooyi kakati zengenda okusasula ate nze gwosuula mu tooyi oliko ekikyamu nga batandika kulingiza baana b'abandi oli ddiira era ng'ayagala kaana akaaki yeddiira akaana kagabako esente ez'omutitimbe bwe zityo akatwalawa nga bayitawo ewa Saabawuulu kabuju kaali katudde wano bebi nyau bibi yani tugende tulye swiiti nga tebadde akaana k'abandi tebayodde akaana ka Saabawuulu Bakiro lyagambye ddiira ng'agamba taddamu kikafuwe taddamu kuyita wali tooyi bayite awalala bayodde akaana k'abandi nga bakayoola akaana k'abandi bakayodde nga beeyongerayo baabano era ng'omuntu anaakola ekintu nga kimenya mateeka batandikirawo okulya kava naye ng'akaana k'abandi bakayodde wetwogerera kabalimu 5 nituzisayo eri wali toyi teri kinyiziza nga ddiira kujja na ddiiru ye ku makya kuno ate n'omuyisa awali toyi n'agwamu kyamuyisiza ddala bubi nnyo kiba na kisiraani ekyo okugwa mu toyi yalekera okukolotwa nga bayitawo kandi baba bagenda kumbe mwogeza ddembe goloba ne mune bano naye bw'omubuuza omulimu agamba ndi businessman teri bizinensi etasala eno teri bicupa kirabika abantu beno banyanya amazzi ag'ekikumi wagagaba mu kaveera ebicupa teri waliyo goloba kyamukoze bubi nnyo olubuto okeera ku makya okumuluma kyabadde nga kisiraani eno gye bazze sikulapu tewali
Sateni na sente nange ndi mukulonda kulapo ndefu nese. Yagambye agala teka mu kapito afuna obwana bisatu bumunondere. Kadinga bali awo bawumuddemu zireeta abayodda akaana. Ate bamutwala bayika bagenda mu ddwaliro. Oyambadde nga ttemu Atize binkwatako ye bamanyi. kyava agamba nti engeri gye batambula nga bagenda maaso n'okusooba balabika nga kibakoze kimenya mateeka ate nze binkwatako babye sikulapu wange nze nina ku nsi omwana bano batwala omwana kumbe abalonzi ba sikulapu babaggyeko kopi egenda maaso. Oluvannyuma Saabawuulu akwasizaayo ettooke wuno aleeta afunye embalala. Kumba ni mikwesese bano gye bakwatira alo basisinkana taata w'omwana kati oli nayeekweka wali n'akaana ono n'akola ku ky'okubuzaabuza bw'akola sayini eri tawo gwe muyite emabega balina akaana bakira akaana ono ye taata waako mwennyini ono ng'amubuzaabuza yamukuba omuzannyo gw'okubuzaabuza oli nga vaawo n'omwana ono nga baddiira bo bamanya ebigambo tebimuggwako olaba ddiira ebigambo tebimuggwako akugusisa ennyumba gwe mwennyini gy'obadde weezimbira n'ogisasula beba baddiira ningu nabadde apakukapakuka bonna byayogedde ebibadde tebifaanagana kyokka tono gwabadde naye ngenza okugira nga mpisa emmanju simugjeeko na kopi ng'asitula mbalala we yeeyongereyo kumbe bali eri be bayodde omwana we buju teyakimanya agamba be bamanyi omanyi zirina bolwange tawa mmere musibe kati tudde awaka banyina ba buju banoonya buju alabikako buju atali buju bantoni buju gwe balekedde buju amunoonya amulabako amulesa nengenda mutoyi ngenza okudda nga buju takaaba ate nga ataliiwo kali ngagamba bikyero sinyabo kati munoonya mugjeewo omuntu alazeewa nti alayika agenze eri nandigenda omuleete banoonya buju talabika muve kabanoonye buju kabakowoole buju buju agudde mu kisaduufu buju agudde mu tooyi buju atalina bigere nti atambudde buju alazeewa kubanga buju akyali mwana muto bayiga buju nga talabika buju kabakowoole buju era bumaama bwebumala okowoola buju n'abula ne butandika okwoza ku munye zireeta nno semaka Saabawuulu taata buju ettooke lyalifunye naye lyo linaalika ku mawulire agali awaka buli eno butaddemu aluto ne beesi wulira firimu mukaabira kimu abangaŋŋala buju abadde ki buju nyano buju buju apana wonekana omulese luddawo buju talabika buju yabuze kata munonyezaawo yonna kani ng'abuuza munoonyezaako n'abula bugenza otandika okukaaba nga nabo banoonyeza dda bambi era ne bubulwa amakulu nti buju yali abuze nze nasobola obakuza kati agamba temulina buvunaanyizibwa nga nze nabakuza ate balekera ntya buju ne basobola omubatwalako oba buju n'ababulako naye nga yeegatta ku lukolo ddoli lw'okuyita nga bakowoola buju natandikira wakati kunoonya kabakowoole buju
olengera emiwunyo mu saddaaka kati neetandise bakowola buju kabayite buju. Buju talabikako ate buju atayogera atakugambye nti ndi wano. Buju atagenze ku dduuka buju atagenze ku bbawana kadomola. Buju wabuliddewa nga banoonya buju emirirwana wona n'obuyumbu bwali buddiridde kabanoonya buju. Buju yabula ali kumpi na kunoonyezebwawo mu koloni naye nga buju ffe twalabye bamututte. Buju yatwaliddwa. Buju kyava agamba munoonyeeko kaŋŋende ku kizindaalo nange. Omanyi bakira ennaku zino kati embeera eriwo information esooka eya ground yakusooka ku kizindaalo. Kati abagenda ku kizindaalo kyava asinkana aba businessmen ababuuza mulabyeko ku mwana omutoototo mwana nga omwaka gumu mwaka gigenda wera ebiri si oli gwe twalayo abasajja nga batwala mulinako gwe mulabye nga abasajja babiri omu adambadde akasaati kamyufu nga bamutwala kati ono n'agamba mbu bamutwala mu ddwaliro kirabika olubuto olumuluma bagenda mugema ngali mungatemu. Omulala abadde mu kasaati keeruyeru ng'ali mu ngatemu ng'alina n'ekirediyo sabula firimu kati onajjukira bwe badde aliita ettooke gye buvuddeko emabegaawo abasajja bano alinga nga basinkanye oli yamuyise manju ono nga bw'ayogera ebitakwatagana move ekitegeeza oli eyampise manju yeyabadde alina buju abadde agenda ku kizindaalo okulanga information etuuseewo omwana tabuze bubuzi omwana atwaliddwa kakati abasajja naye wayiseewo ku kabanga bukyanga basinkana kakati ku ssaawa 7 zennyini ez'amalya g'ekyemisana ebyo bye byaddewo ku makya yasooka n'anoonya n'abulwa n'akomawo awaka n'atandika obbikubaganyamu manye omuntu alina akasajja ke kabeera nako munda bwe bakkirizaganya akabuuzaako ngende ku poliisi ngende ku kizindaalo ate bwe naalanga omwana tebamwongereyo bwongezi nawe oyinza okugenda okulanga ate atutte omwana yasooka okuwulira bwe kuba mwongerayo n'asooka amukwekera ddala kubanga aba amanyi nti kati bamaze okumulookooma talina wajja muyisa ekyo kiba kimuleetera okusoboka okubeera nga yayongerayo omwana okumukweka awala kati kyaki ekyokola genda ku poliisi oba ku kizindaalo bano baba beeyongerayo batambula tebava bagwa ku baddiira baabano naye ngaomwana ate tebamulina njagala weetegereze baddiira basikulapu ba businessmen international kati kyava agamba omanyi genda wayite omusajja oli ye mwogeza ddembe nze kambagobereza amaaso bamaze otwala omwana bamututte budde bwa ku makya zizino ziweze 8 baba nowano omwana tebamulina eriwo omukisa banga wamukisa olumu wendu yennyini kati kyava mugamba ddiru nze tezinzigwako n'embuzi nzirinako obutale n'okwataako n'oteekako ne maama waako n'enzitwala 3 ne batatulaba olinako emiggo 10 ono yaddiira ekimubeera okumpi kyadiiringa n'embuzi bazaagala kati goloba nga ajja mwogeza ddembe ovanga ku muntu akugoberera naye ngaera akulagira ddala nti akugoberera kati kumbe ddiira omu yali adzeeyo emabega okuyita taata w'akaana eyagambye nti omwana yamubuzeeko kati ava mugamba nti abasajja bakutte omwanawo tubalabyeko bakoze akakodya akalungi goloba n'asigala nga abagoberedde ono najja akime taata kati ono ng'aleeta taata goloba wuno
omulimu agukolidde ddala bulungi nnyo kyova olaba buli muntu yenna yenna alina obuvunaanyizibwa era alina omugaso mu community okuludo kakati omu agenze bwati kati ng'abagamba omulala agenze wali ebiwaati omulala ali awo ku ludo ye mwogeza ddembe goloba okay kati ono bimusanze awo wakati tanagenda ku kizindaalo tanagenda ku poliisi awo wakati we bimusingandidde kati kyava jja ng'olabyeko ku muntu gwe bagamba yakuta omwana wo n'amutwala tosobola genda ku poliisi osooka muyoola n'alyoka amukwata ati sooka ojje wali ku ludo sooka ojje tumale olaba bukyanga mubba ebyabandi baluye alo okumanya nti bibi egenda maaso mpa omwana wange mpa omwana wange gundi omwana akoma waleera atabuka nasooka atabuka bamuyita Mesige Alex gwe babidde buju alo sivuddeko bamusanze bakira tanagenda ku kizindaalo wadde ogenda ku poliisi wabula nga abatutte omwana be bano era yamulinako omu newankubadde babadde babiri egenda maaso yogera mwana wange wali esaba kino mwaga ovanga kubaddira yakaba kimu nze simumanyi nenewona nkuba ate bino muzeyi byonkola bijja kusasulizibwa nze simumanyi omwanawo yenze kuma abaana bo awalira naye nzeyi amanyi embooko amanyi empi teke oyo Mesige Alex muzeyi Kalyama kati nga mugamba mwabadde babiri era ne muno mwagala kati nali ena bamaze omutemera akakomando kumbe gyawunye dda bababa jeke gundi alino gaba amagye gaba gakolerawo rapid unity eno rapid unity gakolerawo bwe gaba amagye gaba gakolerawo gasituukirawo si bye bino bakubye n'ogenda ku poliisi ey'egindi basooka bakubuza omwana abadde wa myaka emeka okakasa omwana oyo wuwo yabadde ayambadde lugoye ki yabuze atera obulaabulamu okakasa anadda oba taakomewo olwokola statement ku poliisi y'egindi nga nabamukute bongera okweyongerayo ewala kakati ono yayanguyirawo egenda maaso emiwunya omusaddaaka ekyotera film production mu kibi ku maike awo kakati bwe twamusangidde saa 9 emabega ebyo bye byabaddewo bakira bwe yabaze okufuna abantu abatuta omwana we bino bye twamulabye teyabadde mukinjaaje yabadde ateekateeka ate bwagenda okubeera ng'afunamu entulugunya ey'abatuta omwana mwana wuyo Musumeni mwana Jambiya 2 mwana Muguwa mwana Nyongo obukambwe kyekyo yabasibye ye poliisi mwennyini ye poliisi gwe bazizaako omusango ye nannyini kubbibwa ye taata w'omwana yafande CID byonna abimalidde wamu kati yafunyeyo ekifulukwa kye najja abazuukusa omanye ebya poliisi bibaako amateeka simanyi oba yagalina agamala munyiivu basajja mwebase mulaba nti mutuuse kati kyava jja n'abazuukusa mulaba mutuuse ye kyonna byonkoze byonna kati ate sirina kyakwogera naye omanye abagumu tolina kyakwogera sebo gwe tolina kyakwogera oli yamusibye bw'ati
n'amubamba okugulu waggulu akandooya n'akalijja emabega yabafunye egenda maaso firimu eno kale ono nga mugamba byonna byonna bikole naye ate ogenda bisasulira kubanga tolina bujulizi obumanya nti nze nina omwanawo ekirala sinza nkukuumira omwanawo bino ogenda bisasulira kale kabyogo nga mugamba byonna byewakankola oli wakubisasulira kale gondi bali bakubyeko ku mwana nokwata eyakubyeko omwana naye ngaomwana tebaliiwo era tebamulina kikekiddako omwana bamututte mu saddaaka ovanga ku muntu gwobbidde omwana ate ne babeera nga tebakutte kutwala ku poliisi naye nga yakulina n'akuza mu kiyumba kye n'alyoka aleeta ennyondo ati n'omusumeeni ne lipo emu nga neyokubiri eri mu kifo nga n'omuguwa weeguli kiba kiddeko ate balina empwitu bagumu badiira tasase madiiru oli aŋambye ngenda kisasulira ekitali kibi n'alyoka aleeta ati aleso ono nagutunuulira ekituufu nga bwe baba bagenda guteeka mu nte nente esooka nefuna endali naye baguleese wano bagenda gukozesa ki mutuse nokuntiisatiisa mugenda kusasulira kyonna kyembakoze nabakoze ovanga ku musajja akwewanako naga sinakyo kyenakkoze eno bwaleeta omuguwa sinaze kyenakkoze ennyondo neesembera sinekyemumanyi buli kimu nebunagireeta ulira ddiira akombye kwerima bakira kwene egolola ye paasi tamanyi mwana gyali tamanyi bino biboogerako tegerezo ya byonna era nkimanyi mujja kwogera twabyo basooka n'alyoka agira ati sina kizibu talina kyataleese musumeeni agulina ennyondo alina eri eya palamuki pyateeke tugamba emiwunyo musaddaaka jaze dda bano abaatuta omwana okumusaddaaka babalina nange nkimanyi sina kyemmanyi kanze nagambye dda nakulaza ekituufu nekugamba gwe buli kimu ibyo byoleeta kati yeddiira alowooza ono ali mu kusaaga omanye eriyo omuntu akangakanga ng'ayagala oyogera omwana we gyali nga n'ennyondo eyo tasobola gikozesa era nga nojambiya kubeera kukangakanga kiki ekiddako tanzaala nkimanyi tulina kiwakoze nange nina omutima omuzadde tewabaddeko gwe nze saabaddeko ono yabaddeko yeka kati sibinoonyera nze sibimanyi nemwe temwabirabye musajja muzadde nemwe temwabirabye tebona kyemwalabye bonna teri mwetegefu kulabika nga bamu ansa okusasula kyonna kyemukoze n'atandika owagala ebintu bigenda bikyusaamu ku vaibu akanga saba n'omuntu tasalika ekyo njagala okimanye omuntu takubika nnyongo okugjako ng'oli mukubi w'akayondo bano ne baguma mwagala nnyo okulaba oba waliwo obuzibu tutwale ku poliisi kuba gwe si gwe poliisi si gwe mateeka bino byokola bimenya mateeka egenda mu maaso kati ogenda azizanya ebyaddala yamubuuza oli mulabi wa firimu nti ye kati ofunye omukisa ogenda zizanya leero togenda kuddamu kubeera mulabi waazo ogenda kufuuka gyetiri gwolabanga ku tivi kati embeera ekyuseemu diira bakkira obadde alowooza nakanga kumba omusajja ali siriyasi nakangamu mugambe mugenda kusasula diira naŋaŋala
Kumwana wange kumudenzeno kwogera ngenda kukisasulire wamanya mundafu ku bulago Dira kati wano Dira n'amanya nti omusajja ono gundi alabika akakatsa omusajja ono alabika akakatsa ku bulage Jambiya mamazi umwana wange tezigenda kuwera sirika kaba mugamba mpe dakiika 2 njogere okuva Jambiya lwizi ku bulago Dira agamba kanjogere wali sebo ninza gwe kati Dira nga bamuwamu akadde wulira Dira ate omuyayi tapa amadiru gyakoze simanyi ne bwe mbambitandika omuwulira Dira eddakiika 2 ziggwayo sebo asabye eddakiika 2 nga tebanamuggyako bulago kati eddakiika zikaabamu bukaabi ekitutumanyi oba kireeta omwana okudda oba kyongera kunyiza tata wa mwana wale batomanyi ye ansa gyenjaga omwana wange omanyi waali wamukutteko oba nedda simanyi mwana gyali libuuzi kale ate mukakamu nnyo kale mbadde mwagala mwana wange mbadde mwagala mwana wange mukuziza nga talina maama nuko taata muwendaba okaaba kadi bulwenda bange okaaba bwoti ekisa ky'obuzadde kinzijja nembuuza nkole ntya nkozesa nnyondo nkutuga butuzi oba musumeeni nina byengenda okukola ebirala walabyeko muntu taata wange taata walirinako nakwata okugulu kola ekisembayo akutta okugulu kati akyusizaamu taata akyusizaamu ku nkola Dira ali muzannyo Dira kumba ali serious nayondola babaganira genda kwongera sirika Dira akakongovule bakakyekinze nnyondo ekikakasa nti omusajja ali siriyasi amaziga gowulira n'okuŋŋaŋŋala kwe kwa Dira kakati ne badira ku ono musajja nze sina kyenakoze bategedde ali siriyasi sina kyenakoze yonkola kati ate nga sirabye ku mwana bijjamu kusasuli kabyogo ne bakima kabyogo nakutulugunya jja tugende samulabyeko omwana samulabyeko omwana jangu tewamulabyeko ate kakati kiki gambye nti ngenda kusasulira ki oli abadde wa nnyondo ate ono obwedda agamba bino byamukola ajja bisasulira kakati kakamu bw'oba onaali ekikere oliira ddala kiri ekisava ate wali nakugambye mazima lwaki oleeta ebintu ebyo byonna n'aleeta akabaafu ate wali kyamaanyi jasi bw'aleeta akabaafu bw'akwata okugulu kuno akuteeka akabaafu akizudde bano tebalina kye bamanyi okugulu kwa kabyogo sinywa musaayi ogugo kyava mugamba alyonyoddeko ku musaayi nti anze sinywa musaayi nyano kati ogenda kunywako ogugwo ogenda kunywa ku gugwo ogwa ngenda akutema oguluku omusaayi oguvaamu oddemu ogunywe kati namugaa ngenda kutemako okugulu kuno omusaayi ogugenda ovamu ngenda gulembeka ogenda gunywa saa muzannyo nze mumpe omwana wange sirina kyemanyi babbye omwana ne bamwebbira babbye omwana eriyo n'abantu be babba kati ono tebamubba n'akwata okugulu bw'ati n'akuteeka ku bbaafu alina omusumeeni alina ennyondo Jambiya ziri wali basi teke wanze n'awagala
kati jambya naziteeka wansi nafuna omusumeni lengera omusumeni ku kugulu musajja ali siriyasi nakwata okugulu n'omusumeni bano babbya omwana ne bamwebbira emiwunyo musaddaaka emiwunyo musaddaaka labayo labalwo lengera firimu okugulu tekuli ababbya omwana okugulu tekuli ababbya omwana okugulu tekuli akugyeko kakati saddaaka ezeemu emiwunyo ababbya omwana okugulu asigaza piisi ababbya omwana omu okugulu alina piisi kati ne bakomawo ku ddiira olwo bakakasizza bakirwa wedda balowooza ali mu kusaaga n'okukangakanga kuyita okutiisa kanga naye kati bategedde ng'ali siriyasi nnyo olira okuŋŋaŋala kwa ddiira bukyanga babba baana leero luno ono bamwebbidde emiwunyo gyazedda ku saidi yaabwe tulengera miwunyo musaddaaka bw'akwata ku musumeni nga gwe gusososemako okugulu kwoli ne bw'obaddiira obyogera olira miranga olira emiranga n'okulajana kw'omubbi w'omwana sigane nomuno nogu nena kugamba ekisembayo bwe sikugamba funa ekirala oyo yeddiira alajana kati ddiira nga gamba oli yamanyi kuba oli bamutemyeko dda okugulu ddiira ono kimutaasa batenda baddiira butapa maddiiru naye nekaye eneziza omuzigo abeera mundu mulamu buli kimu yakimanyi buli kimu yakimanyi gundi eriyo abantu ng'alinalo olira okulaaja nawe okugulu okumu bakimya okwokubiri oli yanyingiza mu bintu ebyo kati kabyogo abyogedde gwe saba okugulu omusajja okumu kuli wali eri piisi akimye n'okwokubiri olinda atwale bulago wali omwana tufune sente ng'abyogera byonna nga bye byabadde yasoose nakumpaayo kabiri nga ka mirundi ebiri nangamba akakomando ngende bakateme nga tekuliko balansi genda omulaba ajja kubuulira nsonyi watosala okugulu kwakubiri yalajanirawo baleme kujjako kwakubiri kubanga okusookako kuli wali akati ono yaleese ddiiru ono owulya taata ono taata wulira kati sikyawuliriza musumeni gwe gukola kati musumeni gwe gwogeza abantu wano karo ki ababbi ayagala nnyo bwalaba nga mumufunzizza poliisi ejje naye ono leero yakutte n'ateeka eyo ekiddirira simanyi naye ng'okugulu okumu tekuli okugulu okumu okwaddiira tekuli yamba sente ono yamba diiru nemukwasa omwana ani awamu ne sente ono yamba sente ono ayogedde kati bamuzanya kano ono yeyampa n'oli yeyampa ono yeyampa ono yaleeta ddiiru ono ye mugagga ono ye mugagga ekireetera ddala omuntu alina omusumeni gw'okukyankalana nga tuva kwereeka okiraba nampa nusu 10 lwelaliemu ekikomando nze bwe wankwatidde twalidde tuva kwereega nga mpadde 10 olw'ekikomando eyaleese ddiiru oyo nangamba ddiiru ya bukadde 3 nampaayo 10 sigenda kukuba kakati eggulo limu ebintu bino byavuddewa bajjajja babagambye batya waliwo abaana ab'obuwala bakutte ekkubo n'ebizibu byabwe ne bagenda mu nsozi ku musawo omuganda era nga yabadde Katala Dankani ageeka abagambye saddaaka nga yamu kitegeezo ki bwe bamala okubasawula omukongozi n'ababuuza bajjajja babagambye eki kubbo nti batugambye baagala akaana
Bwe babaogedde. Kati ng'abagamba jjajja kyabayogedde tekisazibwamu. Bwe bagambye saddaaka ya muntu eba saddaaka ya muntu. Kisikidde muwala. Okitegedde muwala? Ate mulina okwanguwa. Bino byabaddewo ggulo limu. Wabula nga ddiiru bwe yaguddewo babadde balina okubeera nga bakikola mu bwangu. Jjajja naye emyaka atumye omwana mulenzi wa myaka ng'esatu. Wulira firimu tulengera emiwunyo mu saddaaka. Directed by Katala Duncan. Yabagamba naye bajjajja babasabye saddaaka basobola okugondezaamu. Naye empewo ze zaayogedde zitya tezabagondezaamu. Bwe ziba tezabagondezaamu mugende muleete kye zabasabye nga ye saddaaka y'omwana mwaka gumu ku 3 omulenzi. Kale jjajja kakati bakkaanya nga bano okuwona kyonna ekyali kibatute mu nsozi kyali kyagenda maaso nakuleeta saddaaka. Bino bye byabaddewo eggulo lumu oba ggulo limu. Baana bato baabano bizibu bitambulira mu bantu. Batandika bizinensi naye ate zituukidde mu saddaaka. Ate omuntu atandise okweraguza bwe bamugamba nti leeta kino alabira ddala nga lyekkubo tugenda maaso. Katulina nnoonya ssente naye zo zibuddewo. Kakati yava agamba nti ekyokufuna omwana si nsonga. Kati ekyenda nawe kigenda kukola ki? Ekintu ennyingi miliyoni nga 3. Kati ng'onagamba ti ekintu kyetaaga ssente nnyingi. Nawe olina okuba n'amagezi tuye gye tujja. Kati tulina okuyiiya amagezi ate mu bwangu. Manyi kwegonsingako nawe obitegeera. Gamba nti nkusinga ku kino ekintu twenkana mukwano tunoonye ssente. Kati nga mugamba mukwano genda onoonye ssente kyetaaga miliyoni nga 3. Okufuna ssente okufuna obufunyi abayaayi abagenda otukwatira omwana tekijja kuba kikalubu. Tugenda maaso. Genda ofune gw'okuula nange nfune gwenkuula tusule nga tufunye miliyoni 3 tusobole okugenda maaso n'okuleka nga tufuna omwana. Omwana waali owedda gambye ali Kabingo ate nze nali kakati ono ddiira gwe baguddeko najja nze nabadde ndi awo najja nangamba waliwo ddiiru yaddakiika 3 era ya miliyoni 3. Kabyogo yabadde abiyita ebyokusaaga naye omusijja nga maze okukwatako okugulu. byonna katica n'amuteekawo njagala olabe. Nekola ki nemugamba nti wano ku kyalo kyaffe waliwo abaana ate tebatera nabeerayo. Kati Kabyogo ye yalese ddiira mu maka ga Ssaabawuulu. Kumbe baze maka makyamu. Kati ye agenda bugenzi kati ye yasasula nze kati abiteeka ku nze kati olwedde agamba Kabyogo byonoonese tali omusajja ng'akutte omusumeni bw'ati ng'okugulu kumuli mu ngalo oyinza okulekayo wadde ekimwawo singa oddamu okwasama ekigambo de ekyo. Wulira firimu. Wulira firimu. Okyayogera. Kati nzudde gw'omanyi omwana wange gy'ali. Saagala kuddamu kuwulira kigambo kyonna okuggyako ng'oŋŋamba nti omwana wuuyo. Wulira. Atabuse. Ogera ekigambo ekiddako. Omusajja akwata okugulu ati n'akwata ne musumeni n'oli okolama ekiddako. Iye. Just okundaga nti musawo wuuyo. Ngenda kufulumya ontwale e Kabingo gye mugambye paka awali omusawo watutte omwana wange. Oba nkusaleko ogende nedda nawe kansigaza abiri ngenda kubuulira wana gy'alaze. Oyo amanyi omwana wawe. Genda omusawo e Kabingo. Leka nkutwala eri omusawo e Kabingo. Oyo yeyampa omulimu. Kabyogo ali ku kimu oyo yeyampa omulimu. Munnange. Oyo yeyampa omulimu. Nannyini ddiiru. Emiwunyo gyazze dda. Akoko kakayondo kamukamu. Yamukonkonyemu akayondo kamu naye nga yakukubye kakongovule egenda maaso. Munnange nga basimulula ddiira byenyondo. Omwana situuka ate nze nkuzaala
wasitula omwana wange nali nkuyise. Kakati wetwogerera emiwunyo gireetedde okubanga ddira alina okwata tata w'omwana mutwale gye yatuta omwana we wali firimu tulaba emiwunyo mu saddaaka ezizza omuzigo ddira eyabbye omwana uuna akwata ekkubo akwate taata w'omwana ng'akutte ejjambiya ng'akutte ennyondo bamutwale eri taata w'omwana akaye egenda mu maaso kayondo kamuke nkubyeko kako ate nga njagala tutuuka eri nga n'ekigere ekimu nkikutte mu ngalo ng'oddaawo yiyi muzeeyi bwetutuukayo ekigere ngenda kiddiza mu ngalo yanguwa gira saagala ate kwegira kubanga mpulira ejambi eno mpulira nga tenaba nakutema bulungi emiwunyo gize mu saddaaka awali firimu nga batuuse mu ssabo eri omwana ejja kubayo akatundu akalala ak'emiwunyo mu saddaaka naye ng'eno bwetu bwe badde mu kibuzi badde nkutuusaako tosubwa ate era weeraba.